People power. Our power. NUP. Everywhere. Iyo iyo. Iyo iyo. Iyo iyo. Iyo iyo. Iyo iyo. Iyo iyo. Utuseja we. Kulike ntalo. Ewe bale. Achirewo we. Wadoli musibe. Tukusabira. People power. Our power. Tubeyanziza namaze okugatta eddoboozi lyange ku bannange bye bayogeddeko kusasira Deputy President waffe owa Western Region Mama Jolly Mugisha. Of course ebisinga babyogeddeko propaganda atambula Comrade Ssenyonyi amwogeddeko zeno propaganda nsesa busesa. Abantu bangi bankubira essimu nebagamba waayi ngateekatana musajja waffe tumwagala nyo batugambye nti ate aba NRM bamuguze nensi gwe gusoose nange kennyini bankubira jjajja wange yankubirako essimu nagamba mwana wange kikyokoze gweomubanda wa kabaka ate bagambye nti ate toyagala kabakawo nemugamba nno omukadde bano abantu baleke balina ekizibu ku mutwe. So njagala okubategeeza abaganda bange propaganda tagenda kulekeraawo. Leero ajja kuba ku Lubongoya, enkya ajja kuba ku Nyanzi, luli ajja kuba ku nze, olala ajja kuba ku Ssenyonyi, olala ajja kuba ku Katana. Munywere enywera yeerima. Ate omukka tasobola kufumba mmere mu ffumbiro. Njagadde okwogera ku bigambo Mwami Museveni bye yayogedde ku omukolo gwandibadde ogw'ekitiibwa, omukolo gw'okujjukira omusajja yali omwesimbu General Alonda Nyakairima. Naye Museveni omukolo ogwo yagukozeseza kutambuza bulimba bwe n'agamba nti twamubba akalulu. NUP ng'ekulemberwa nze yamubba akalulu. Omusajja omukulu omuswavu oyo. Weewaawo response yange yasoose yabadde yakumusonyiwa. Era tumusonyiwa kubanga abakkiriza Mukama waffe Yesu yatugamba tubasonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola ki. Naye Museveni akimanyi, amanyi kyakola. Era yaliko President wa Uganda Milton Obote yatuwoninga n'atugamba oyo Museveni mulimba wa bbaluwa. Ate nga tukkiriziganya naye kuba alinde ku buli kimu. Museveni yalinda ensonga eyamutwala mu nsiko okulwana. Teyali yakubba kalulu. Museveni yalimba manifesto ye ya 21 nti gwe mulundi gwe okusembayo okwesimbawo wayiseewo emyaka 23. Museveni kennyini yalimba olw'okumuwa ekitiibwa tetujja kumuyita mubbi, naye yalimba n'akuŋŋaanya ssente ku bantu tibagenda kuzimba kizimbe ekya NRM. Olunaku lwa leero NRM terina yadde kaabuyonjo mu kibuga. Ssente zonna yaziteekawa ekyo mukibuuze ye. So ebyo bigambo byayogedde byakomezzaawo n'ebibuuzo ku nsonga eyamutwala mu nsiko. Okuva mu myaka gy'ekinaana si ye yawangula, yali Katumba Oye ow'emyaka egyo. Naye n'agamba nti bamubbye akalulu. Kati Museveni yagambye nti NUP yamubba akalulu, nti era NUP bwe beeyagala emutwale mu kkooti. Well, yatusoomozezza. Museveni muwandikidde omuko gw'ebbaluwa era nga mukyaginze ebikolobero 23. Mwene ebbaluwa Museveni musoomooza yagambye tumutwale mu kkooti. Museveni musoomooza kubanga bye yabyogedde nga manyi nti alina immunity
omuntu obanga oli mu ntebe ya president wadde obyenzibe oba ne immunity tebasobola mukutwala mu kooti. Museveni bw'oba weeyita musajja jako immunity yo tugende mu kooti tulontoke obyogere oddemu obyogere nga bwabyogere bw'obanga ddala byewayogedde obyekakasa. Era bw'oba tokisobola ekyo sirika okuma ekitiibwa ky'emyaka gyo omanye lwaki sikomaawo ku nsonga eyo. Muze mbiraba n'ebirala bingi naye ensonga emu ku nkulu gye njagadde okwogerako olwaleero yakulabula. Mujjukira bassebo ne bannyabo nti nga twakava mu kalulu ka 2021 twabawoninga ne tubagamba okusooka twagenda mu kulonda kuno si kubanga twali tusuubira byabakama okutulangirira, nedda. Byabakama akolera Museveni era kyewunyisa Museveni bw'agamba nti bamuba akalulu. Kakati lwaki tokkiriza ne twavinga international audit UN nebala akalulu ako bwe tuba twakubba akalulu tuvunaanibwe era tusimibwe. Bwe kizuulibwa nti gwe wabba akalulu nga bwe tukimanyi ove mu ntebe etali yiyo. Yabaffe eyali akulira akakiiko k'ebyokulonda byabakama bw'aba bakuba akalulu lwaki byabakama tomugoba kuba gwe wamulonda? Lwaki wazeemu n'omulonda? Anyway, oyo ye Museveni tabamalira nnyo budde kuba ebiseera bye eby'omu maaso yabiyitamu dda yabireka mabega. Kati njagala kulabula mmwe bannayuganda naddala abato. Twabalabula ne tugamba twagenda mu kalulu kano si kuba twali tusuubira byabakama okutulangirira naye kubanga twali twagala Museveni okumwambulako kimasiki. Ekyo twakifuna kuba ensi yonna yonna oluvannyuma lwa 2021 yamanya Museveni kikyali. Naye ate twabalabula ne tubagamba waliwo olukwe olw'okugyawo okulonda nga biringa byakusaaga ne baga yibo bya ata oba osusse ajjewo okulonda bw'abadde agamba akalulu ayina amagye ayinza okugyawo okulonda. Twabagamba Museveni ayina pulaani ey'okugyawo okulonda. Okusooka tasobola kufuna bululu therefore kimutwalira amaanyi mangi n'okuswala kungi okubba obululu. Ekyokubiri emyaka wadde agamba 80 naye bazadde baffe abasukka mu 80 bamulaba nga bakyali bato. Kakati mumulaba naye kenyini Bwakabaka bwa Museveni ayagala kuzimba bwakabaka bwe ku ttaka eritali lirye. So ayagala kuteekako litabani lye eritasobola yadde okuwangula oba LC1. Alabira ddala tasobola kusindika mutabani we mu kalulu ne bwe tuba tumuwadde Bobi Yanga nti gwe abavuganya naye. Kakati abo kikyaba alina okukola ayagala kujjawo byakulonda. So ndi wano okubalabula bassebo ne bannyabo nti byonna bwe biti bwe bitandika okujja kkoma ku bisanja bwe biti bwe lyatandika James Kakoza baatandika ng'abeeyogeza ne Museveni n'abyegaana naye yamaliriza akiwumyemu mutwe era ng'akiyisizza. Okujja ekkoma ku myaka age limit ate alundamu emisinga okunyuma naye n'agibitiisima n'agamba twamaliriza tutya. Kati olunaku lwaleero ekyenaku akozesa abo tetwalikulina tibategerako batonda timawo bakafuusi n'abalala. Kitegeeza kyekyo tibassebo ne bannyabo kino kakati tekikyaliko nti kuteebereza epulaani gye baliko njagala okubategeeza ne babajjako omukisa okwerondera abakulembeze ne babajjako omukisa okwerondera pulezidenti tajja kuba kaweedemi. Museveni okutematema constituency tebayitadde Uganda ebuuzo era kigenderedde tetukkiriziganya n'eno sensasi eyakagula naye mwalaba n'eno sensasi yabeere okugeza mu Buganda wano nabalaga nti abantu bawo bali ku bilioni 10 ebitundu ebisukka manda ebinene naye Buganda n'abantu bayo abangi yesinga ba MP abatono
MP awamu Uganda bali 15 constituency kiri nsanvu munana kayesingako abantu abangi nekomerwolese ekakikola kubanga yagala okukola constituency nyingi mu byalo eyo byasobola okuddira aleeta ababaka b'ekipalamenti ate mumanyi bwabulirira ababaka n'abalala babatukiika bamanyiri b'ebyemizoonya opposition bo tebabalondera kati gwe kuba akafaananyi omubbi na kintu ng'Anita Among nga yabalondera president bannange si byakusaala ekyo bakiyisa kitegeeza Anita Among yagenda okwatagana ne babbi banne babalondere president ni wano okubawolinga basebo ne bannyabo emwenenyanga mwekka wadde yagamba ebyobufuzi nebyekwatako kasita bayinawo mwena mukitegeeza ebyobufuzi nebisalawo ebbeeyi by'omuwasukaali ebisalawo n'emidwaliro oba waliyo ddagala oba tewali kibawulingako kubanga bebikitaasika ebyamubeere agezigezi kuba Museveni singa kino akiyisaawo n'akwata obukulembeze bw'eggwanga n'abutuusa famire ye bawansikiramu niba gibawunyikira lowooza nti balabuleko ekyamaanyi kyetulina kati okugula abantu amaaso okuddeyo n'ebikusi ebibiteeka mu ttaala nebibiraba basaba nammwe mubuuse abalala kubanga kino baakitandise era bwe munaabaleka bajja kiyisaawo ne bwe munaalemerako mujja kutaasa eggwanga lyonna kuba kino kyalisirayo maaso nabagambye ebisebe ebiseera by'emu maaso yali ekamala akati ayagala lyammwe yohaana bano njagala okwogera ku nsonga y'abaganda baffe abali makomera kyanaku yakati bakyala baabwe kubadde nabo nabamu bateeeza baganda baffe abamu babakiisakisa kuba Museveni ne gavumenti oluvannyuma lw'okulaba nga tebalina evidence oba tebalina mpulirizo zonna bwenza kulumika bannaffe baasala okubakiisakisa okukiisakisa famire zaabwe era munnanga abamu oluvannyuma lw'okunyigirizibwa n'okumala ebbanga eddene mukomera basobola okubagooza ne bakkiriza emisango tubasaasira kuba embeera gye babaddemu n'okunyigizibwa oba oli abuyinza okubagooza kuba n'abamu ku sayidi bagamba bannange enjagala kuvaako mukomera kati nga muganda waffe Ssaanya mu Mbiri baamusiba nga talina mwana yagamba waakiri bantemu wiiki emu nzaaleyo omwana awo ne bwe banzizaayo so tutegeera pressure gye babeerako ne tuze tubawoninga ne tubagamba nti bano abantu bali ku pressure balina okubata era baagala kubata naye tebalina bwe babata kubanga bwe babata kati nga temukkiriza misango kitegeeza musobola okubagulako omusango ogubasiba mukomera ebbanga eryo lyonna ne babalinda ekyokubiri mujja kwongera abalala amaanyi so baagala okubagonza nate ekyennaku olulala twali tunyumyako ne Dr. Besigye natubuulira nti naye bituli mu kuyitamu yabiyitamu bava mu kulonda ne bamuwayiriza nti alina ekibinja ky'abayekere kya PRP ne basiba banne bangi babayisa mu ngeri emu naye ekyennaku abasinga kubakkiriza emisango egyo mubateebwe bagenda batondoka nga bafa mu ngeri etategerekeka so mwebereremu bakyali bange njagala okuva waggulu basebo ne bannyabo n'abakubiriza okuvuga obulungi kubanga obubenje buyitiridde bangi abafunye obubenje abalala ne bafa tubasaasira naye njagala okubajjukiza nti tuwa yaffe nationwide tour egenda kuddamu omwezi ogujja nga gutandika era omwezi ogujja lazima nja kuba mponye oba nja kuba ntereddemu okusobola okubasalako tugenda kujja Secretary General waffe nga amaliriza ddala yayogedde ku nsonga yaabo regimu ya Museveni beekozesa mwalabye nti bannaffe abali aba FDC kati abagezaako okutandika ekibiina ekirala babalemesezza okukitandika naye Electoral Commission yennyini akakiiko akakulira ebyokulonda
twagenda nga twagala okuwandiisa ekibiina kyaffe ekya People Power ng'ebiseera ebyo tukyali People Power Movement ne batulemesa abali munda ne batutegeeza nti order from above gavumenti yalagidde tebawandiika kibiina kyonna. Tebakomaawo omu ku gwe bakozesa Balamu n'agenda n'agamba kati erinnya alyesoose aliwandiisiza ng'ekitongole ekiyamba abakadde. Bwe baavaawo ne bafuna abamu ku baali bannaffe ne bagenda nga baagala batwerindikemu kuba bo balowooza nti bw'ojja n'ogamba kati mpandiisiza erinnya nga Kyagulanyi gwe tolina kweyita Kyagulanyi nakibagambyeko ne basobola okukeera ku makya ne bagamba kati tutya nnyo Zaake ne baleetayo Zaake owaabwe. Kati ne Museveni ayagala okukolayo People Power eyiye era yafunayo abafere ne bagenda nga beerimbise muffe nga sekretary w'eggeno waffe bw'abanyonyodde ti ne bagenda nawe ne bagamba bwa People Power our power. Kya mikisa mulungi ti akakiiko ke kamu kaali kamaze okuwandiisa moto yaffe nga People Power our power era akakiiko ke kamu kekaali katugaana okuwandiisa ekibiina kyaffe ng'ekibiina naye bwe twali tuwandiisa constitution yaffe empya eya NUP moto yaffe eri People Power our power era eri well registered n'akakiiko ak'ebyokulonda. Tubalindiridde tumanyi nti akakiiko ke kamu kaze kakola ebintu ebiraga kyekubiira. Mujjukira abantu abamu bwe bagenda ne basaba empapula zange ez'obuyigirize baali bangu nnyo munaku tono baali bazibawadde ne muganda waffe oyo David Musiri agenda nga asaba ebiwandiiko by'okusoma bya Museveni bamukuba bukubijjeeke. Era ekyo kikyabobya bannayuganda omutwe. Museveni yakoma mu piiki oba siniya ki kubanga tewali yali alabye ku mpapula ze za buyigirize. Ke kakiiko ke kamu abamu ku bannayuganda bagenda ate nga kiri mateeka ne basasula ssente ne basaba ebiwandiiko ebikwatako NUP n'engeri gyesasaamu ssente gyesasaanyanyamu ssente zaayo eziba mu palamenti ne babibawa newankubadde bagenda ne babijingirira nga baagala batufaananye ng'abatasipeninga ssente zaffe mateeka. Aaron Kiiza omu ku balooya balwanyizi b'eddembe bagenze ne basaba akakiiko k'ebyokulonda ebiwandiiko bya NRM. Tulindiridde okulaba era tulindiridde okulaba n'engeri gye beeyisaamu kubanga bo ensi emanyi gwe bakolera naye ffe kyetwagala kwe kwongera okubakubamu ettaala n'ogenda okubambusa waggulu kubanga bagambye enkima gyekoma okwambuka gyekoma okwoleka obo bwennyini nga mba waggulu bassebo ne bannyabo mbazaamu amaanyi temubbowa temunsaasira nnyo siri bubi nnyo ate ngenda kuba bulungi mu bbanga ttono ngenda kuba ntambula nga n'emisinde enziruka naye ate tembeera kunze nzekka njagala kino kibalage nti omuntu yenna ayinza okukosebwa ku ffe bayinza okulemaza omuntu yenna ku ffe bayinza okulwaza omuntu yenna ku ffe bayinza n'okutta omuntu yenna ku ffe naye kyonna kyekiri songa mbeere kyonna kyekiri temukowa mugende mu maaso mwebali nnyo mwebali eddaala kumpuliriza basebo ne bannyabo Mukama abampere nnyo omukisa. People power our power people power our power NUP everywhere even here NUP